Ebbanga libadde lyetoolodde ng'omuduumizi w'eggye ly'eggwanga General Muhoozi Kainerugaba addukira ku mikutu gye mugatta abantu naddala X ng'assaayo obubaka obw'enjawulo. Ekyennaku mubaka bonna bw'azza assaayo tewali bubadde buwoomya ttooke era bulesi bangi nga beewuunaganya kosa n'okubajja mu mbeera. Obubaka obukyasembeeyo okuwuniikiriza abangi bwebwe bwe yategeeza nga bw'alina munna Nuupu Eddie Ssebuufu amanyiddwa nga Eddie Mutwe wansi w'ennyumba ye oba basement ayiga Lunyankole oluvannyuma lw'ebbanga eddene ng'anoonyezebwa. Ekigambo okuyigiriza Eddie Ssebuufu Olunyankole kize kyogeza bangi ebikankana nga bakirabanga okusosola abantu okusinziira ku mawanga ekintu eky'obulabe. Kati okwewala ebiyinza okuddirira akulira ekibiina ki Nuupu Robert Kyagulanyi Ssentamu akuusa omukululo gw'ebbaluwa eri abakulembeze ab'enkizo mu kitundu kya Nkole n'Ekigezi nga basaba okuvaayo okwogera ku bikolwa bya General Muhoozi byagamba nti bisiga obukyayi mu bantu n'okwawulayawula mu mawanga. Nga wandiikira abakulembeze ab'enjawulo abamu baawumula baali mu byabufuzi abakulembeze mu ddiini ba bishops ba masheeka n'abakadde abalala bayite elders okuva mu Western Uganda nga kyabasaba okusookera ddala okuvaayo okuvumirira bino General Muhoozi byakola kubanga General Muhoozi agezaako okusiga obukyayi n'obusosoze ku nsonga ez'amawanga. Okusinza ku Gerald Ssennyonyi omwogezi w'ekibiina era nga yakulira oludda oluvuganya gavumenti mu Parliament mu bbaluwa eno Kyagulanyi ayagala abakulembeze bano beefumiitirize ku bigambo n'ebikolwa bya General Muhoozi ng'ekizimba tekinnasamba ddagala. Mbu ndi mumuyigiriza Lunyankole ng'alinga agamba nti gwe olulimi lwo Eddie Mutwe teluyina makulu olwange olwa Muhoozi lwe luyina amakulu nga kyagezaako bwe bukyayo obwagezaako okusigira n'abantu baffe bangi abazze bakwatibwa ng'eno bwe babakuba babayimbisa oluyimba ekitiibwa kya Buganda naye mu kifo ky'okugamba Ssaabasajja Kabaka nga babagamba kati awo yimbawo Ssaabalwanyi Museveni. Ebintu bino bikyamu era biyinza oteeka eggwanga lyaffe mu katyabaga. Agamba nti newankubadde Abanyankole be basinga okuba mu bifo eby'enkizo mu gavumenti tekitegeeza nti bonna bali bulungi wabula waliyo abo abaagala enkyukakyuka nga singa ebigambo bino eby'obukyaye binyenyeetera mu mitima gy'abantu kijja kuba kya bulabe. Tugendayo eyo n'osanga amalwaliro gaabwe mafu wefuufululu amasomero gaabwe abaana gye basomera UPE gali mu mbeera mbi enguudo n'obakomei n'oyingira eyo obanga ayingira oba ekifuluku oba ki nabo bali bubi abavuka bangi tebalina mirimu era kati n'Abanyankole abo nabo bagamba naye mulekera okulowooza nti olwokubanga abakulembeze ab'enkizo bangi bava eno nti buli omu ali bulungi ekyo si kituufu. Kati bano basaba kimu ebbaluwa eno eddibwemu olw'ensonga nti okutya kungi mu bantu abandi badde boogera ku bikolwa ekikola kino ebigenda mu maaso mu ggwanga. Katulindirire tulabe oba banaagiddamu. Of course okutya kungi abantu bangi ensangi zino batya Muhoozi ate tebamutya ye nga ye batya kitaawe. Ekisinga okubatiisa kwe kubanga n'omukulembeze w'eggwanga yennyini tavangayo kuvumirira bikolwa bino ebya mutabani we. Muhoozi yavaayo n'ayogera ebitategeerekeka ku Kenya ngenda balumba naki Mwami Museveni n'agenda ne yeetonda ono mu kifo ky'okumukangavula n'amulinnyisa eddala okuva ku Lieutenant General n'amufuula full general kakati yadumira n'amagye. Bino byazaakola okutulugunya abantu naki kati yabitadde ne ku mutimbagano ku Eddie Mutwe teri kimukoleddwako. Kati abantu abasinga bagamba olaba Museveni talina kyakoze mwana ono tamukangavudde oba oli awo abiwagira oba tabinaako buzibu kati abantu abamu batya okuvaayo okwogera. Kati ekirindiriddwa kwe kulaba oba wanaavaayo eddoboozi ery'omwanguka ku nsonga eno okuva mu bakulembeze ba Nkole n'Ekigezi yonna okutwalira awamu. Priska Namulema agaffeeyo ku Spark TV.